Beyond the newsroom, where untold story is revealed. BTN Media Beyond the newsroom gwe mukutu semakutu kwoli yogukutuusaako ensonga zisemasonga nzedde ni yakuweereza ebiri eno si birungi mpaawo n'akamu n'akeddagala yinza okugamba nti ekituufu kyo kiri nti tebiwoomesa nakabululu. Lwaki tebiwoomesa nakabululu ku kadde nga kaneeno? Honorable Ssekikubo yeemulugunya abana NRM batabukidde General Museveni ogwa fulaga gubaleetedde Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. gubaleetedde obuzibu. Poliisi evuddeyo neetegeeza nga bwe bagenda okukwata ate buli akozesa fulaga y'eggwanga oba gwali gufuuseeko ddi omusango nze naawe. Bino nno byeweetaaga okubanga omanya ku kadde nga kano wotulabira ku ssaawa eno yennyini. Nze Deni tuli ku BTN Media Beyond the newsroom wenkusabira n'obuwombeefu obw'ekika ekya waggulu nti vidiyo yaffe eno sooka ogituweera like wagiwa like ejja kudduka emisinde mingi nnyo nnyini ddala etuuke ku buli ssekinnoomu asobola okuba nga agifuna. Gwe nno nga gwe mulundi gwo ogusosola vidiyo zaffe njagala okukusaba nti twegatteko ng'osubscribinga kona mukagambo subscribe bw'omala okone mukadde kanzigire mu personalize okateeke mu all tusobole ofuna notification ku mboozi zonna ennyuvu ze tukuteerayo ku mukoto guno. Wano we njagala tutandikire kansooke nkuweeyo drone Ssekikubo tweyongereyo. Baganye okutuwa obwenkanya bennyini nga be baatuulira ensala yaabwe era Justice Byabakama omulamuzi wa kkooti ejulirwamu ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ali mu kulwana alwanira ddala alinga yeesimbyewo erw'emiyaga kubanga ffe tunoonya bwenkanya bw'abanga ye ensonga ye yaziraba bulala n'agamba nti Lwasande yasoma ate nga ddala bamanyi teyasoma n'agamba nti ye Walukagga aveemu. Walukagga ayina sini ey'okuna ayina ne P7 ayina n'ebigezo byayita ebyabakulu. Lwasande atalina P7 atalina sini ey'okuna atalina makiwa entry ebigezo by'abakulu ye gwagamba nti yasigalemu. Eggwanga lyekaabire kubanga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ali mu kisaawe alwana ayambadde obujoozi alwanyisa buli omu. Kakati bw'oba osazeewo kiki ekikwekesa ensala yo? Lwaki twagala kkooti etunulemu? Ekisembire mu kirabye Lwasande yeekwese agaana okujja ensi emutunuulire wasoma oba tewasoma, emikono 10 wagiweza oba tewagiweza, yeekwese. Owookubiri ye Alicia Gracious ye returning officer w'Essembabule eyajingajinga emikono awagikemu emikono emirala eyawandika lipooti ye ng'ennaku z'omwezi 11 nga yanukula okuwaaba kwaffe ate ffe nga twali tetunnawaaba kubanga twawaaba ng'ennaku z'omwezi 14. Kakati mu ebyo byonna abo bonna bakyekwese tunoonya bwenkanya mu kkooti beekwese. N'ekisembayo tulindiridde omulamuzi akawaŋŋamule nti mu 1981 ne 82 waliwo UPDF ng'ate ffenna tumanyi nti amagye agaaliwo gaali ga UNRA. Kati ye Lwasande ate certificate yagamba yafuna certificate ye mu 81 ng'ate ffenna tumanyi nti kwolwo yali UNRA. UPDF emala kujja mu 1995. Kati okujingirira okwo kwonna kwolaba kwe batidde baganye okujja okugasimbagana n'omulamuzi beekwasa nti mwawaabye ng'obudde bugenze. Tetwawaaba ng'obudde bugenze kubanga bwe twafuna ensala ya Justice Byabakama mu nnaku 2 zokka twali tumaze okuwaaba e Masaka. Twewuunya omusango lwaki tuli eno Kampala. Bano bonna batuuze b'Essembabule batuuze b'erw'emiyaga babatadde ku lugendo oluva erw'emiyaga bajje bagobera omusango e Kampala batere balemwe. Tunoonya bwenkanya nebaza abapulida bange nebaza Honorable Theodore Ssekikubo alina ekigambo ky'ayogedde awo.
nti ono agamba ina bu certificate bwa UPDF nga yakomamu P2 bamulekamu batya ne bagamba nti ye yasoma nnyo okusinga Walukagga alina sinya eyokuna ne machiwa entry nga alina Makerere ku university wanowa St. Lawrence nga asoma ng'agamba nti byabakama ye yennyini yaze ali ku front azannyira ddala ebyobufuzi indonze mu ndaba yange y'ebintu si kipya ate era tekyewuunyisa wabula ate ekikwasa ennaku nti ate yese ekikubo banga akyewuunya anyway ebyo bwe bityo ebifaanaganako bwe bityo biba bisuubirwa naye kansooke nkuwe vidiyo y'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kabonera kalaga obwannannyini bw'olina ku Uganda kwe kwata bendera ya Uganda baganda bange ndi wano bategeeza ondaba nze kyonna esimisa munnange Uganda ngirinako omugabo gwe gumu naawe nabo baminisita olaba bootya nabo Uganda bagirinako omulimu gw'omugabo gwe gumu naani naye era njagala bajjukiza nga bwe nnyina omugabo gwe gumu ku Uganda naawe era naawe njagala okujjukiza nti olina obuvunaanyizibwa bwe bumu ku Uganda ngaani nyinza okuba nze kulembeddemu nga nze kutakaza ndalo naye njagala okulaga naawe osobola okukola kyokola mu butono bwakyo oba mu bunene bwakyo mu bwomu bwo oba mu gurupu yo ne tukyusa ensi eno kuba tusobola okukikola era tugenda kukikola njagala obagamba olunaku lwaleero luno tesiru olunaku olwaleero e Kalungu Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo akutegeezezza nti okwata flag eno kabonero ak'obumu akalaga nti ffenna tuli bannayuganda era tuli musaayi gwa red era tuli baddugavu tuli bannayuganda Uganda oba bendera ya Uganda symbolizing Uganda as a whole etali mukwawulamu nti ono omulugwala ono muganda ono mukyoli ono munankolo ono biki wabula ki ekitugatta ffenna era ne tuba nga tuli Ugandans kakati poliisi nno munne n'aba NRM bavuddeyo olwanyisa flag era ekiddako okukwata abakozesa bendera kansooke nkuwe omwogezi wa poliisi ono Lusoke omuwulirize enkozesa ya flag njagala giwaako sensitization mu bantu ekisooka bantu batono nnyo abamanyi nti waliyo n'etteeka eri governing engeri gy'okozesaamu flaga n'ebintu ebirala bye tuyita symbols z'eggwanga. Flaga ine etteeka lyayo erijoogerako. That is the National Flag and Armorial Ensigns Act. Nti flag eyo gy'olaba enkozesa yaayo eyina yeetaaga ne permission okuva ewa minister. Minister bagamba minister mu act eyo babategeeza minister wa Justice and Constitutional Affairs. Flag eyo ffe mwe mulaba engeri gye tugikwatamu. One, tugiwanika naye enkuba bwejja ne tugijjayo. Flag eyo tetugisuza na wabweru. Kwegamba tuyina ekitiibwa ffe ng'aba professionals gye tugiwaamu. Flaga abantu kirungi ne baagala flaga yaabwe naye ate mu kugyagala saate si kirungi kugityoboola. Kati waliwo ababadde bagiwanika ne waggulu ku muti gw'amasannyalaze. Kyekifaananyi kiri nnyo ku mitimbagano. So just kye tusaba abantu flaga mugiwe ekitiibwa. Kubanga flaga ya ggwanga ereflectinga kinene nnyo ku image y'eggwanga. So bw'ogikwata obubi oba oyina etteeka lyomenye, naye tukimanyi nti kati tuli mu period ya kalulu, abantu bali excited bagikozesa. So si kyekiri awo nti poliisi ejja kuvaayo etandika okukwasisa etteeka wano na wali. Leka tusooke n'okwogera n'abantu kubanga tusuubira nti bwe tubabuulira ekyokukola bajja kigoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.
bana abasajja basula basiba mufia ey'ekika ekya waggulu balowooza nti nga ku mulundi guli we bakwata abaana ba Nuupu abasukka mu 400 ne babagalira ne babayiwa mu makomera nga ne kati twogerera baliyo nga 5 by the way bali basukka ne mu 1000 kube bakwata 2021 balowooza nti era they are going to do the same thing to arrest them because of putting on Robert Kyagulanyi Ssentamu's uniform and wearing a ballet. But Robert Kyagulanyi Ssentamu is one of the most strategic politicians. Why? He came up with a new concept of using a Uganda flag instead of wearing the ballets and putting on NUP attires. So, to these security operatives, it came as a surprise. None of them expected that. None of them thought about it. Kyagulanyi might come up with a concept of using a Uganda flag as a symbol of unity or togetherness. Nga kabonero akawamu aba akobumu nga bakozesa flag. That's why olabanga bano bavaayo batuuse nno n'oloopa paka ewa Museveni kakuweka n'akatambi okumisuzinga flag y'eggwanga tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 181 eyogera ku mitendera gy'efulaga egamba etya nti fulaga yonna terina kubeera ku kizimbe ekitategerekeka yadde mu kifo ekitategerekeka kusula bweru kukubibwa nkuba nti ate okuteeka fulaga ku kintu kyo kyonna olina okusaba permission ya gavumenti balina okuwa permission okukozesa fulaga n'oba oyagala gikozesa ku bya bizinesi fenga patriotism ne tukoola buli garage abatadde flags buli bwe baagala buli bwe basanze nga tubasaba nti musabe government office eri responsible oba police security babawe permission okukozesa flaga zino ate babagaidinge bulungi wawe mwino ziteeka kubanga flaga y'eggwanga ya kitiibwa nnyo tulina ogibwa ekitiibwa tetulina gimisuzinga nga bwe tusanze abamu baziteeka ku piki abamu ku buduukaduuka abamu ku busitoola obutonotono mu ffumbiro kwegamba abamu nga mu bifo bye batadde fulaga zino tebisaanawo nga tusaba bannaffe bano mikwano gyaffe bamakanika balokose bampisa baddeeyo batimbulule fulaga ezo oba basabe security bawe permission baziteeke mu bifo ebituufu. Bw'okeera ku makya n'ogamba omuntu nga gwe bw'ogenda okumuwa olukusa olukozesa flag botya bw'olina ogikwata nabiki tuddawo ne twetunuulira n'obuuza bano abantu biki bye balya era bye bakozesa tubimma abaana sinzaabuuza ekibuuzo ekyo wabula kansooke nkuwe Norbert. Abantu mmwe ab'NRM bwe muba nga mwalina omulimu gw'okusomesa bannayuganda okubeera patriotic nga gwabalema Bobi Wine agukoze bulungi. Bobi Wine agukoze bulungi kubanga bw'aba ayagasizza bannayuganda n'abavubuka okwagala ensi yaabwe nga wanika bendera kabonero katugatta ffenna bannayuganda muleme kifuula politiko ddala madamu Ellen Seku ne ofisi ennene gy'olina n'omukono munene gw'olina mu gavumenti mu kulobinga ssente mu bintu byonna bye wagenza okulaba ebizibu ebiruma abannayuganda ffe naddala ffe mu generation yaffe y'abavubuka kukwata fulaga n'okyaza pulezidenti w'eggwanga n'oyita abantu abasukka mu 5,000 naye ng'oloopa fulaga kusoma buwayiro bwa fulaga is that patriotism madam? Waliwo omukyala bamuyita zitani ng'erinnya linvuddemu kamukuwe wano video ye. The national flag, if you look under duties of a citizen, if anybody is destroying a national flag, that's a crime. But popularizing a national flag is a duty for every citizen. But what is condemned is destroying. So if you find somebody cutting, tearing, that is a crime. But putting a national flag on your border, on your building, that's what every citizen should do.
Yeah, Because the last waving time it everywhere. So long as you have respected, you are not destroying the national flag. I've seen people There is no crime. I've seen people making clothes out of it. Is that allowed? Yes. Wearing the national flag is being that's patriotic. You can drape a coffin. Yeah. You can drape a coffin. Okay. With a so national long flag. as you are not destroying the national flag, nothing is prohibited. So the third issue is comments on the EC. One is the EC was here and they spoke for themselves, but it's like Afande Chinobe finds more reason even to. Okusinziira ku bigambo bw'owulira omukyalo ono bw'abirambika akugamba nti ekintu buli munnansi kye yandibadde akola kwe kukwata ebbendera ya Uganda n'agyambala n'agiteeka ku bubiri gwe okutambula naye okugiteeka ku makaago kitegeeza era kiraga nti omuntu oyo ayagala nnyo ensi ye era afaayo nnyo eri eggwanga lye kuba alitadde ku mutima ne bw'olitungamu eggomesi n'ogyambala ate gwe oba wansonyiwa oba osukkulumye nnyo mu kwagala ensi yo mpaawo kabi nakamu kalimu muntu kwata fulaga kugiteeka mu makage oba gisiba ku boda y'okutambula nayo bano abamba natera tugamba nti n'abazirinanga kuno wetu tituzikwate tuzijjeko kubanga ogimisuse ng'ogisa otya ku press jacket yo wano wetutuuse nti buli kimu ekikozesebwa nekikwatibwa ku opposition kigenda banga kiwerebwa era kigaanibwe wabula kyonna ekisinga osanyusa mu bino byonna kyekino banna NRM bennyini bayimusiza eddoboozi lyabwe. Bobi Wine abagamba agenda baleetera obuzibu kwebuzaako buli kyakwata nekifuuka simbo gyali katono gw'olaba wansi ali ku bendera kati bendera y'ensonga y'eggwanga eba Bobi omutwe naye mwe mugifuula ensonga batya ono omukazi wansi gw'olaba ono omukazi wano baatute abantu oba abavubuka ekololo kubayigiriza bendera nga bweyina kubeera weterekebwa naye mukama patriotism tusomesa emitendera gya flaga nga tugamba nti flaga talina kukubibwa nkuba eyo rule 1 rule 2 flaga oba ogiteekayo gikubi ndowooza owulira ne banna NRM bannaabwe bagamba ne bano kasooka enkwekana akatabika bano abasajja be baleese mbu bamakanika ewa Museveni laba ono sabo omaze mu bukulembeze emyaka 40 ekyo buli omu akimanyi naye waliwo ebintu ebiganye nga bwe bakulaze RDC oyo eyali RDC talina buyambi tasobola kwetwala mu ddwaliro kati eyali RDC bw'aba tasobola kwetwala mu ddwaliro na kwesasulira bakanika omulowoozaako ki nina ekiteeso ŋŋamba nti teekawo health insurance nga y'abannayuganda bonna ng'ekyo kisoboka ffe bamakanika tuli bantu abakolera wansi nedda ssebo bw'ofuna omukisa okukozesa tulina ffe bamakanika abali wansi tuli basadde tulina abaana baffe basoma naye tetusobola baweera school fees amasomero aga gavumenti agaliwo nze bakawempe wano amasomero ga gavumenti agaliwo basasula school fees nyingi lwaki school fees tomukendeeza n'oregiretinga school fees mu masomero lindako ekirala kyenjagala okusembyayo dear president akasajja kakweshoninze omukulu ebibuuzo kyesimanyi nti oba teyabadde paraded asobola obibuuzo banyi bannayuganda bamanyi nti munnayuganda omulimba ofunayo omuntu bw'atyo n'ayogera ebyo n'olowooza nti abadde ku mulamwa kaakati whatever case
It could be. Anyway, let me not give it that much fuel. Yeah, let me leave it like that. So let me give you this clip. Listen carefully. Bobi Wine. Najja wano nibaga Bobi Wine ajja kubaleetera obuzibu. Abasinga timwantegeera. Saawa zino ensonga ey'amaanyi gye boogerako Uganda flag n'ebyasookerawa ku bukofiira obwa red ne buvaawo ne bidda ku ovolo eza red. Bobi Wine mwesiimye myungu waali mwesiime nnyo ate musigaleko akyali awo ne singa ekintu kino kikwatibwa omuntu omulala atali nga Bobi Wine kati ono omukazi oba yaani ayogera bya flag. Flag, Uganda flag, si property ya muntu. Uganda flag, nense endala, oba national flag za mawanga amara. Bazikoze emengoyi. Nosanga orayina akatengi, oba yambadde olugoye rulimu mukara za Uganda flag. Waliwo eki twakola tukiraba olugoye olwali luyita ekitambi oba kiki ababeera nnyo ku mikolo wane Buganda bana bazina ewaffe bagayita amanyege amazina amaganda babyesiba nnyo mu kiwato. Ezo engoye ziri mu black, red and yellow mu bendera ya ggwanga. Waliwo obuleesu buli omu akola ki abwesibye naye mu kala ya Uganda flag. Katono omukazi nga bwe mumuwulira ayogera kuba kamubatereko mumuwulira nga bw'ayogera. Naye ekimwogeza ebyo byonna kubanga ngo Nuupu yekozesa Uganda flag. Mwaba NRM n'abaganye kukwata Uganda flag. Kati mu personalize buli kintu ky'eggwanga ku Bobi Wine. Soko muwuliriza oyo omukazi. Okumisuzinga flag y'eggwanga. Tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 1. Madam Sekubambi ebintu bireka byamususeeko dda. Naye nno nze mbasaasira kubanga ye Kyagulanyi alabika tagenda kkoma. Bwe kubanga kutandika alabika akyatandika butandisi kubanga abalumya omutwe. Bino tuzenga tubibagamba akaseera akawerako. Kati ne banna NRM bennyini batandise okuvaayo. Kirungi nnyo okukola ekintu mu butuufu bwakyo. Naye kibi okudifendinga ekintu ekifu. Kubanga buli lwogezaako oyongera kwonoona. Bebe Cool yavuddeyo okudifendinga airlines yayerabisizza tokyasobola musa mu discussion na muntu yonna. Waliwo akugambira nti Nsereko yavamujja ku bubaka bwa parliament nga ye incumbent aliyo webuuza n'okwebuuza yiyi ono mukulu ali amereki be bantu ba NRM. So anyway, kituufu kiri nti ebyokwogera nina bingi naye mundeke mbateere wano tusinkane mu mboozi endala mpitirivu nnyo zijja nga guludde ne akkiriza. Nze Deni, BTN Media, Beyond the Newsroom. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.